Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu amakoloni gano nga ogenda okugalaba mu nfumba eno gy'ogenda okulaba amakoloni gano ganusu lukumi beera nga weetegereza. Tutandike, teeka kabuto mu seffuliya, teekamu obutungulu. Amakoloni gano gaba matonotono, tegenkana na gali. Oteekemu kagali kitunuulya kyenkola ky'oba okola. Tulabe amazzi oteekamu kyenkana ki. Omanye amakoloni bagakweka amazzi, abasinga muteebereza buteebereza, mukimanyi ekyo. Oteekemu ne ku nnyaanya. Kyenjagadde mbalage nti bw'oba ogafunye n'ogagula osobola okugafumba bulungi ne gakuwoomera. Oteekemu ne ka kaloti. Bw'omala oteekamu ka kaloti beera nga weetegereza. Oteekemu ne ka green paper keeko. Tugenda kufumba makoloni. Makoloni gano ojja kuba ogeetegereza mu maduuka. Makoloni gano ga layisi, ate nga mumanyi nti abantu baffe baagala nnyo ebya layisi ebyo, bagettanira nnyo, naye mu gafumba wano gabasumbuwa nnyo. Oteekemu ne ku munnyo togwerabira. Oteekemu kaloyiko, tukwesezza kannyama kaloyiko. Oteekemu ne kasimba akanzaali, tukwesezza kasimba katonotono nga bw'olaba. Oteekemu ne kaloyiko tube. Kaloyiko tube lutaddemu bubiri. Tugenda kufumba obukoloni era bubiri. Ebirungo byaffe biba biyidde, tandika okuteekamu amazzi. Ekikopo ekyo kyakubiri, ekyo kyakusatu, tutaddemu ebikopo bisatu. Tugenda kufumba obukoloni bubiri naye tukozesezza amazzi bikopo bisatu bye tukozesezza. Amakoloni geego gayitibwa king, geetegereze bulungi nnyo. Amakoloni ago tegenkana na gali bungi, ekyo kikulu nnyo kitegeera. Amazzi we gatokota beera ng'ogateekamu. Gano gazitowa 2 kyokka ate gali gazitowa 250. Gano gazitowa 2. Kitegeeza gaba matono era mukagula kanusu lukumi. Okalaba kaako kanusu lukumi mu dduuka. Gateekemu ng'amazzi gatokose. Kati mu makoloni ago bwe kaba kamu, teekamu ekikopo kimu n'ekitundu nga kali kamu ng'oguze kamu. Bw'oba oguze bubiri era teekamu amazzi ebikopo bisatu. Ekyo kikulu nnyo kitegeera nno. Obubiri bugenda mu bikopo bisatu, akamu kagenda mu ekikopo kimu n'ekitundu. Gaba gajja kujja bulungi nnyo ate gakuwoomere. Ekyo mbabuulira. Amakoloni gano malungi, singa obeera ogafumbye bulungi gaba gajja kuwoomera. Teri makoloni mabi ng'abasinga bwe mwogera, mugaboola nze njagala kampuni bweti, njagala kampuni bweti. Nedda, tegaba mabi. Enfumba jasi ye gafuula amabi. N'olwekyo koloni lyaffe liyo litandise okukalira. Kati amakoloni gano osobola okugalekamu ka supu bw'oba okyagadde, naddala ng'ogenda gawa baana bato. Kati ngaawo we gatuuse gaba gamala era gaba gayidde bulungi. Kitegedde? Kwegamba gasigalemu kasupu aka katonotono, galeme kubeera makalu nnyo, naddala nga ge mugenda okulya gokka. Gago gayidde bulungi nnyo amakoloni gaffe. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi. Mweraba.